Olunaku olwokubiri ebeera Tuesday intercession era nga lwe lunaku lw'abeegayirizi. So bw'atyo Mami Justin Mugera bingi nti akulira abeegayirizi abeerawo ku Kituute buli lunaku olwokubiri. So ne wiiki eno yabaddewo n'atuwa obujulizi, yatuwadde obujulizi kutugumya oba okugumya abantu mu lugendo lwabwe olw'obuweereza. Bingi byazaalaba era bingi byayogerako, ebize bimutukako mu bulamu bw'ensi eno byonna abyogerako. Omanye nti gwe wenna ky'oyitamu kiri kiyinza n'okubeera kitono ku ye bye yayitamu, ensonga lwaki stories zino ezimu bazinyumya. Wano ne yatunyumiriza ku lugendo lwa COVID-19 nti baatukako n'okwagala okumutwala mu mochari nga bamanyi afudde, naye ate ekyayamba nti yabarealizinga kiro nti afudde, bwagenda okera ku makya bamutwale mu mochari nga azza engulu, kyokka kye kyamutaasa. Bingi byatunyumirizanga, mwe muli n'olugendo lwe olw'ennyonyi we baali bagenda okufiira mu nnyonyi ne Pastor Tom Mugera. Kale kambikuwe naawe obeere ng'obyewulira kwa bijja kunyumira ng'obyewulira biva mu kamwa ke. Katonda akukuume. Olunaku lumu twali mu nnyonyi n'omwami wange nga tuva Boston, twali mu kkubo nga tukomawo, naye nga tulina kulinnya ennyonyi eyali etugenda okutuleeta nga tugiyinyira Newark. Si New York, bagiyita Newark gye twali tugenda ogirinnyira. Ne tutandika olugendo lwaffe nga tuva awaka okutuuka ku kisaawe ng'ennyonyi zonna bazigambye zireme kubuuka ng'obudde bwali bubi, waliwo omuyaga mu bbanga awo. Naga tunaababuulira kati ne twalwawo nnyo ku kisaawe paka we twatambula tuddeyo, naye tuba tutambudde tuddayo ne batukubira amasimu nti obudde buteredde mukomeewo. Ne batugamba nti ennyonyi zonna zabadde zitabusetabuse, eri mujja gisanga ebatwala, mukomeewo mangu. Naffe ne tudduka mangu nnyo ne tuddayo ne checkinga in, tuyingira ennyonyi eyaffe yasooka okubuuka. Ng'ebuuse tuli mu bbanga awo ebintu byakyuka. Mukama yeebazibwe. Ebintu byakyuka. Ndi n'omwami wange omuyaga ne guddamu ne guba gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Ennyonyi neeyuga, ennyonyi neetabuka mu bbanga awo. Ng'etabuse abantu ne basesema, abantu ne baleekaana, buli omu n'ayita Katonda we. Ebintu byali bibi nnyo, buli omu ng'ali ku lulwe. Mukama waffe yeebazibwe. Naye neebaza Katonda, kino omwami wange yakimpeerako obujulizi. Saatya ate simanyi lwaki saatya, naye nali mu kusaba ngenda okutunula ebweru mu kadirisa ng'eriyo babita ng'eriyo laddu, nga laddu zijja okwolekera ennyonyi, zijjira mu muyaga omwo, ng'ate nnyingi zaali zisukka mu 6 nga zonna zijja eri ennyonyi eno etambula. Ate ng'etabuse ddene bwe ne yeekyusa laddu zijja zisemberera ennyonyi. Ate laddu emu eyinza okuyita mu nnyonyi n'egyawulamu 2. Laddu y'amaanyi, naye nga zijja ku nnyonyi, naye ng'ennyonyi eyongera kutabuka. Bwe nalaba laddu ziri ne nengezaayo omwami wange ne tutya. Tugamba tubadde tuli ku nnyonyi yokka nti etabuse laddu. Abantu ne bongera okutya, n'abakozi bonna ne batya ab'omu nnyonyi. Kyali lunaku lubi nnyo kubanga waliwo n'abeeyonoonera. Nze sirabanga atyanga muzungu.
gw'oseka kuba tewaliiyo tewaliimu naye simanyi naawe bwandibadde naye kyemmanyi wadde laddu zajja bwe zityo naye teri yatuuka ku nnyonyi. Era nga wayise eddakiika nga 10 ennyonyi n'etereera. Ng'emaze okutereera yasobola okulandinga ku kisaawe naye nga kwe gaba ekisaawe tebakikkiriza nti tuli balamu nti era n'ennyonyi etuuse. Y'ennyonyi eyasooka okugwako e Newark mu kiseera ekyo. Twasanga bali bulindaala bazinywe moto bonna bali ready nga bamanyi nti wateekwa okubaawo something wrong n'ennyonyi eyo. Naye nze kyenzikiriza wadde laddu zajja nga zimasamasa, laddu zajja nga zinkambwe ennyo, naye eriyo asinga laddu amaanyi. Eriyo ataaganya laddu kutukwatako, kwata ku nnyonyi eyo. Nze kyenzikiriza ndowooza Mukama yakyanga ennyonyi eyo laddu ereme kukikwatako. Nagicangira mu bbanga n'eddene n'edda wansi n'ebanga egenda okugwata n'etumbira. Bannaye nze kye nalaba kinene. Katonda alina amaanyi. Bw'aga nti anaakutaasa teri kimulema. Asobola okukutaasa mu ngeri yonna. Asobola okukuwanirira. Asobola okukuyisa watayisika. Asobola okukutambuza n'akuyisa mu busaale obw'omuliro ne bufuluma awali ebigere bye ne bw'atakinga laddu ziri. Ne mugabo n'ensirika. Ngenda okulaba message nga zeeyongera ku ssimu yange. Omanyi twali tetutambula mu COVID nga buli omu abeera buwe. Teri amanyi nti ndi mu ddwaliro Mulago maze wiiki 2. Abampeereza message tebamanyi bwendi. Kyokka bonna bampeereza kunkubagiza. Banne ng'olabye banne nga kibi nnyo. Naye Thomas aŋŋambye nti si kituufu. N'ensirika. Ngenda okulaba ng'evaayo message ey'omuntu atasobola kulimba nga ddala kituufu. Nenkikkiriza. Bwe namala okikkiriza ne mmanya nti kyekyo. Ne mpita Omwoyo Omutukuvu. Ne mugamba nti ayi Omwoyo Omutukuvu, yingira mu kamwa kange kano osaasaanye omubiri gwange gwonna. Ne ŋŋamba ekya nti Mukama jangu osiba akamwa kange n'olukoba ekibi n'ekirungi ne mekyogera. We nakoma nenzirya kabulangiti n'enkasika n'enkeebikka. Nensanga ndi mu lugendo ntambula. Nentambula olugendo lwali luwanvu nnyo lwa ssaawa 4. Nasibira ku nnyumba yange. Nasanga emiti emirungi ennyo, nasanga amayinja amalungi ennyo, nasanga ebimuli ebirungi ennyo ku kkubo. Saamanya obudde oba bwali misana oba kiro kubanga bwali very bright nga bulungi, buli kimu nga kirungi okutunulako. Banneeggulu ddungi. Nalaba buli kintu kyonna nga kitegeera okufa obufi. Ekimuli kitegeera nga ggwe bw'otegeera. Omuti gutegeera nga ggwe bw'otegeera. Ogugamba nkwagala nagwo ne gugamba nti nkwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Mu mbeera efaanana bw'etyo nensibira ku nnyumba yange. Nga ntuuse ku nnyumba yange nasanyuka neŋŋanga mponye. Ngenda mu nnyumba yange ne neetooloola ennyumba nenjagala nenjiweeweeta naye saayingira. Mba ndi awo ate amaanyi ne ganzijawo ne ganzizaawa mu lugendo olulala era lwa ssaawa 4. Amaanyi we gankomya ngera ntambudde olugendo lwa ssaawa 4 nga mitanga 10 we wali omwami wange. Ne bamunkwasa
nesanga njize nti omukono Mukama waffe yeebazibwe. Abaaliwo ne baga nti bannanga akyali mulamu, bannanga akyali, bataddewo buno bu screen we bateekawo. Bamanyi nti nagenze, nga bamanyi nti bajja kutwala ku makya, banga bwe weegiraagiza akawungeezi n'otambulamu n'ogenda, bakutwala ku makya mu mokyale. Tebaliwo kutwala akawungeezi ako, tebalina biseera ebyo kuba abagiraagira baali bangi. Ekiro ekyo nenkomawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ne bagamba bannange muyite abasawo, bannange akyali mulamu. Ng'eri yajja, teri yajja, naye nga nkulaki ndi mulamu. Njaga okubulya, teri agenda eri nadda ng'ali bubi. Ngenda okudda nga ndi mulamu, nga ndi w'amaanyi. Nensigala ku buli kwe nali, naye nga ntegeera bulungi nnyo nga nnyina amaanyi, seetaaga oxygen. Baali bamugye nako nga bamanyi nti ngenze, bamuggyeko, naye ngenda okudda nga mufunye eri. Mukama waffe yeebazibwe. Nga wayise ennaku 2 okuyita mu bwangu, nenfuna omukyala yali bwe Masaka n'atuweereza ekirooto nga nze ne musumba ntale batuganye okuyingira mu ggulu. Lwaki? Ne baŋŋamba nti nze nzireyo ku nsi mmalirize emirimu gye nnali sinnaba kumaliriza. Mukama yeebazibwe. Nali nkyayina emirimu egy'okumaliriza, naye nga Sitaani agikutulidde emyaka wakati. Kyekino Mukama kye yali aŋŋamba mu Kaabakuuku nti ayi Mukama, zuukiza omulimu gwa wakati myaka, gumanyise wakati myaka. Mukama n'azuukiza omulimu gwe wakati myaka, kubanga gyali myaka gyange teginnaba kumaliriza, sinnakumaliriza, naye nga ye Sitaani akitaddewo antwalira awo. Mukama waffe yeebazibwe. Sitaani asazeewo. Sitaani ayinza okugerera ebbanga naga kakukutulire wano myaka bangi nnyo. Ojjajja esomera Kaabakuuku eyo, bangi nnyo alemereddwa obufumbo bwe ne bukutukira myaka wakati. Ayindibadde oba Mukama yamutegeka kumala myaka 7 mu bufumbo bwe, oba 3 oba 5. Sitaani takyagala ekyo, agikutulya wakati. Bw'oba Mukama yakuwa omulimu ng'ojja gumaleko emyaka 2, Sitaani ajja gukutulye wakati. Againe edda ajjagala nnyo okuzikiriza buli kye yakola Mukama kyakoze eri obulamu bwo. Sitaani afaayo nnyo okulaba nti tomaliriza mulimu Katonda gwe yakutuma. Waliwo omulimu gw'olina okukola